Omukolo gw'okwanjula tegwatambula bulungi. Enkuba yatonnya okuva ku makya ku budde okuziba. Omukolo gw'okwanjula tegwatambula bulungi. Enkuba yatonnya nga bw'ogirabye okuva ku makya ku budde okukola ki? Eriye gazebo. Okuziba. Tonda wange. Eriye gazebo. Eyo. Gazebo kiki? Ye omugole wabagendo tu. Wagendo tu. Mbwe enkuba yatonnya n'engoye ne bazikwatira mu bbanga. Astagfirullah. Era uyo mukyala ndaba ziza ansi. Enkuba yatonnya n'engoye ne bazikwatira mu bbanga. Basooka ne beegumya ne bajjanga bwe bayezimya. Tujja kukya. Ejja kukya. Enkuba neefuka enkuba n'egaana okukya, enkuba n'etabuka, enkuba n'etabukira ddala. Enkuba n'eba nnyingi. N'eva mu kutonnya kati n'etonnyolekoka. Weebale nnyo. Basindika ebintu e Kampala bagamba nti ebintu binene bigenda Kampala. Nga basenga bagamba naffe byaffe babitutere ebigenda ku mukolo. Naffe byaffe babitutereko ko abeebukulula. Emotoka yiteko waneno batutereko ko n'ebyaffe. Senga ng'ateekako ekyennyanja. Ebintu byagamba yateekako kyennyanja. Yateekako ekyennyanja n'ateekako n'ettooke. Nkulaba. Kati omugole akubira owa booda nti genda ku gundi ku mmotoka. Kuliko amatooke ga Senga. Ojje nago. Senga omu bw'atyo no ajati ogatwale wasenga ewaka. Ogamba nti bampadde ettooke ne bampeerako n'ekyennyanja kikino nakyo kola ki? Na bino bitwale. Kati bamala okuva mu kyaki bagenda ku reception. Kati batuuka ku ssaawa y'okuwaayo ebirabo. Senga ng'ajja ku mmotoka akime ki? Ekirabo. Senga ng'atandika okugamba ekyennyanja kyange bannange ekyennyanja kyange ekirabo kyange ani yakitutte? Ng'akuba emiranga bw'akwata ku ki? Ku mutwe. Senga yandibadde ow'ensonga mukulu wa taata yasindika ekyennyanja akiteeka ku mmotoka. Ate bwe batuuka ku mukolo gw'embaga omugole agamba Senga ajati amugamba nti kuliko ebintu by'oku mmotoka jjajja ye yakoze eki? Yabikuweereza. Basindika owa boda gyakimire ajati ebintu babitwale ewaka. Kati ku lunaku lw'embaga ono ow'emmotoka yagamba ettooke bampeereddeko n'ekyennyanja kirabika byonna bigenda wamu. Ye yalowooza nti bino bye baleese separate byebyani byebya Senga. Okitegedde? Kati batuuka okuwaayo ebirabo nga Senga ayimuka mu Gomesi ayagala atwaleyo ekirabo ng'agenda ku mmotoka ey'amatooke asanga ekyennyanja kye yaleese okuwa omugole tekikola ki? Tekiriiko n'ettooke. Tekiriiko. Babitutte wa Senga omuwaati. Ng'agamba bannange ekyennyanja kyange ani yakitutte? Ekirabo kyange. Bamubuuza kirabo ki? Kya kyennyanja. Mu birabo byonna era yalaba kyennyanja. Ekyennyanja kyange ekinene mbadde nkireetedde muwala wange Senga. Abantu bonna ne basiriikirira ne bagamba ekyennyanja. Nga lwaki mu birabo byonna era aleeta kyennyanja? Nkugambye omwana omuwala osanga singa yakwata ku ekyo ekyennyanja oba oli awo ndowooza yalifudde n'okufa. Kubanga ebyaddirira mu luvannyuma lw'ekyo ekyennyanja tobumanyi bunene. Ngulaba. Omuwala ng'agamba nti nze omusajja sikyamwetaaga ne we mukola mutya. Nga bakwata omuwala nga bamubuulirira nga baleeta bakansala nga bakola batya. Banaye omuwala nga tayagala kumanya. Omuwala n'avaayo n'ajjako ewa Sengaawe. Sengaawe n'amugoba. N'amugamba genda. Dayo. Totuswaza taata we ne bakola meeting eza buli kika. Weeks 8 gy'emyezi egi ng'embaga makunale ng'oggyeko okwanjula kunene okw'abasumbu. Naye ng'embaga makunale emaze okuyimirirawo babagasse mu kyaki omwana ow'obuwala ne yeeyambula empeta. N'agamba nti nze saagala bufumbo obufumbo buntamye. Naye ng'omuvubuka tamanyi na kyakoze n'angamba nti nze Hadija nakumya omuliro ku nnyumba y'omusajja. Ne mugamba wakumya omuliro. N'angamba naye njagala kwetondera Katonda ansonyiwe bw'abadde busungu. Okuma omuliro azini?
nga bw'okyebuuzizza bwentyo nange bwe namubuuza nga mugamba wakumye otya omuliro ku nnyumba y'omusajja naŋŋamba omusajja oyo gw'olaba Adija ndudde nga nkola naye tuyise mu bingi nga bw'olaba ebya Bashi wa Miki kati bwe biri tuyise mu bingi omusajja ekisooka namukulu namugumiikiriza n'obukulu bwe ate n'okunywa omwenge anywa omwenge nga mugamba nakubira omusajja amasimu nga buli kiseera mukubira mugamba nga tekwata mbu saa 7 zaawera enkeera ne ziyitako naganga ndi wano okumpi naye ennyumba nga tekwata yabeera nawo n'amonitalinga yaliwo bamukuba ne bamugoba era n'akomawo awawaka nga yagala alabe ennyumba ng'ekwata ki omuliro asooka agende kyova olaba bw'obeera ohati ng'omukazi banange lekamu aganadde ewaka abakazi balina omutima agenda kusirika akole ekisingako amala agende nekyembuuza lwaki abatagenda bugenzi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi wendi ne Malevu UG Media okubeera nti tubaweereza mwebale kutula mwebale kusubscribinga aba Jots Herbal Products bakugamba nti balina eddagala simanyi oba wakozesezzaako ku ddagala lyabwe olinze eki nabakozesezzaako balungi nnyo kuki wakozesezza ddagala anti kakati balina eddagala lyonna balina n'amajaani gali wakozesezza amajaani agaliwa agagonywe nobeera nga obwongo obusaza kimu aba Jots Herbal Products balina eddagala erya buli kika erya habu bakugamba nti banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu babe nga balikuwa olikozeseeko abalina ulcer, pressure, sukaali abalina prostate enlargement nabagamba obulwadde bunene bwe bulwadde obw'okuleeguuka akawago mu baami nolaba omwami ng'afuka buli kiseera afuka buli budde ate omwami buli w'obeera nga teweesobola mu kisenge nga tomalaako manya amaka tewali kyobola abaami babatulugunya abakyala baabwe kyala nakkuba ebikondo obusungu buba buva ku ggumba ebyaddala ekyo kye bayita obusungu nti buva ku ggumba obusungu buba buva ku ggumba aba Jots Herbal Products balina eddagala erigenda okutereeza gwe omukyala abaami abaludde kasabbuuni bubakubireko babatereeze kubanga bw'olwa kasabbuuni onafuwa amaanyi gakendeerera ddala obeera tokyayinamu yadde nga tokyasobola ye naye ba boys bo bakikola for fun balowooza it is nice banaye si kirungi mukiveeko oba bw'obeera okiremeddeko beera ready okozesa ku ddagala lya Dr. Julie abeere ng'akuyamba osobole okufuna amaka ate ogatambuze bulungi abalina pressure abalina ulcers mbogeddeko abasukaali mbogeddeko abasukaali tonnaboogerako buli ddagala lyonna erya buli kika olisanga ku Jots Herbal Products ate sukaali oyo asumbuwa asumbuwa nnyo naddala abantu ate asala weight kale abonyaabonya so balina eddagala erikakanya sukaali n'obeera nga sukaali takuluma nnyo muliguleeko akola deliveries across all countries in the ne wabali w'eggwanga yes akutikira eddagala lyo n'olifuna bulungi ate nga packaging ye nnungi nnyo kubanze mbale ntandise okweraliikirira nti ate muganda wange ali Dubai ajja kulifuna bulambalamba amanyi na muganda yange ali mu America Sweden yes bonna abo abatwalira eddagala so bambi mumukubireko Dr. Julie abajjanjabe Malevu ogamba otya ndi bulungi nnyo okulaba nange ndudde okulaba ninawe emboozi njagala nkulage ka video kano nkakasa abantu bakalabye nnyo ku mutimbagano omwana ow'obuwala ono ali mu inbox yange era abantu olwaleero zze mbabulire ku emboozi ye bagitegeere bagikenkuke ng'ayina ensonga ze ng'omuntu ayina ensonga ze kirungi nnyo n'ekyo ekintu omukyala ono mugole era kino kye kyatuuseewo ku mukolo gwe kati eryo lye bayita eddogo n'obwana bwalyo naye no liba ddogo otegedde eryo lye bayita eddogo n'obwana bwalyo omukolo guno tegwabadde mu Katanga tegwabadde bwayise nti enkuba yatonye bwayise omukolo gwabadde wano mu kibuga mu kifo ekirungi ennyo naye nga bw'ogulaba abantu amazzi basena maki masene embuuza byatandika bitya omwana ow'obuwala ono ayitibwa Grace sijja mwogera linnya lye lyakubiri yaŋŋambye naŋŋamba Hadija
tata waabwe tata we owa Grace babazaala abaana ababazaala abaana basatu abawala babiri n'omulenzi omu naye kati yeeyo gye babazaala ewa jjajja azaala Grace taata we yamuzaalayo omu omulenzi ewa jjajja ezaala Grace ewa taata wa Grace babazaala abaana basatu abawala babiri omulenzi omu ono omuwala omugole kati kankozese kigambo omugole kubanga erinnya lijja confusinga omugole agamba nti kitaawe babazaala abaana basatu ye basenga be babiri ne kitaawe ogu ewaabwe naye mbu basooka kuzaala taata we ye mukulu kati bwe bamuzaala maama wa taata we n'anoba n'avaayo mu bufumbo kati bambi bwe yavaayo omusajja n'afuna omukazi omulala kwe kuzaala abaana banene abalala babiri basenga b'omugole bagatta taata baawula maama kati omukazi ono eyajja mu maka yayisa bubi nnyo omwana ono omulenzi ng'alowooza nti omulenzi agenda kusikira ebintu byani nga step mom waakola kati bambi gaayi abeerawo awaka finally maama we n'atuuka ekiseera n'akola ki n'afa maama we bwe yafa ne bamukubira nti afudde yeekyawa n'abeera nga tasoma the fact that nti step mom yali azadde abaana nga ye yakola ogw'okukima amazzi yabooleza paasi zino ez'amanda ez'okuwuba nga yabagololera nga buli kimu yakikola omulenzi naye nga tasoma thank you nga yalima nga yateeka buli kimu ku mmeeza balinga ba planned kid bakolerera bakolerere kyokka ate nga balina mu kyalo naye omugole yaŋŋambye n'aŋŋamba nti tata waffe yali musajja mugumiikiriza nnyo okuva edda byonna ebyo n'abigumiikiriza era yaddenga abo abakazi bamuboola ye teyababuula era teyabasosola yasigala akyabaagala abo basenga b'omugole basista ba taata ababiri kati all of a sudden taata waabwe abeera jjajja w'omugole agenda afa wasigalawo omukazi n'abaana banaabo babiri ne taata ow'omugole nkulaba kati entabwe eva ku ki taata yafa naye nga ono omwami afunyisizza omwana wa neighbor olubuto ow'okukyalo taata afa taata w'omugole jjajja w'omugole yafa naye nga taata w'omugole afunisizza omwana wa neighbor olubuto ye mugole y'omugole gwe baazaala y'omugole ono gw'olaba bino ebyamutuuseeko result y'omukazi gwe bafunisa olubuto neighbor results ze mugole ono okitegedde ye mugole ono kati taata wa taata w'omugole afa oba jjajja w'omugole agenda afa wayitawo emyezi mitono nnyo nga step mom wa taata w'omugole ng'agoba taata w'omugole awaka olw'okubanga omuwala yali azadde omwana ng'amuleese abamugobya agenda n'okugenda n'omwana wo genda wano tokyalinawo kifo tetugenda kulabirira na mwana wo webale nnyo bamulangidde emmere bamulangidde buli kimu nkulaba lumu nali ndi ku tiktok awo malevu ne mpulira abantu nga bagamba nti abaana be bazadde omu ebiseera ebisinga babeera successful nnyo mu bulamu nange nakiwulira nga woowulira naye ngayi bwe bamugoba yali talina wa kugenda n'agenda ewaabwe w'omuwala ku buko kati nnyazaala w'omuwala n'amuwa we basula ne muwala we kati we bazaala omwana yono omugole omusajja kati n'abeerako ku kyalo nga alimira mu nnimiro ya nnyazaala we naye n'atuuka ekiseera bakwano be abaali ku kyalo bo nga bazzeeko eno mu kibuga ne bamugamba jangu eno mu tawuni tukole waliyo emirimu ng'afunye bu connection mu njogere ennyangu kati bino ebintu by'okubeera nti nno otambula nga olina amasimu g'abantu naye toyina simu toyina woogenda kukubira okitegeera kati ng'omusajja nga bamukozesa appointment nga bamugamba bagenda mulindira baali ku Masaka bagenda mulindira ku mmotoka z'ennateeti
Wano Natete mugundi mupaka. Mupaka. Edda mupaka empya. Mwalingamu ebitaala ekitaala bwekiti nga kirina eno etaala nakati bikyali nakati bikyali kati nga ekitaala ekyo ebiseera ebisinga ku stage wabeerangawo abakyala abafumba emmere era nekati era webali dudde okugendayo abakyala nga batunda emmere bagigaba omwo mu paaka bagigabira abantu bagitambuza here and there kati waliwo omukyala Ajati ng'atunda mmere mu paaka ng'amanyikiddwa ng'abeera awo awali emmotoka ze Nateete abantu abo balayika bamumanyi kubanga omukyala oyo yalwamu nnyo nnyo ng'atunda emmere kati mbu omuvubuka bamukozesa appointment bakwano be bamugamba tulindire ku mmotoka ze Nateete awo wennyini ku Ajati ewa Ajati we tujja okujja tujje tukole ki tukukime nga bamuwandiikira namba ku kapapula kati omusajja omuwala nnyumiza agamba nti taata we namba ze bamuwandiikira kwali kubulako ennamba emu bamuwa 9 zibe n'ennamba meka ziba 10 nga olaba nti 0782 771819 9 ne batagiteekako ne bakoma ku 1 okitege ne bamuwa 9 kati Guy atuuka mu paaka ekitegeeza taata teyakigenderera wali ng'awandiika ennamba taata teyakigenderera nga omanyi abantu b'omukyalo obeera excited eyamuwandiikira yatamalayo nnamba nkulaba kati ng'akeera ng'alinnya ng'agenda olunaku lwe bamugamba ng'atuuka ku mmotoka ze Nateete yatuukawo ku makya ng'akedde obudde bwakakya era mukyalo ng'awomanyi wabayo emmotoka ezo zikeera omuwala agamba nti yakeera nnyo nga n'omukazi oyo Ajati atunda kyanca ku makyoko n'atuula n'abeera awo n'alinda kati mbunga buli webakuba essimu eyogera oluzungu negamba mbu ennamba gye bakubye incorrect naye omusajja yali tamanyi luzungu nga incorrect yagamba nti teriiko tulindeko ejja kudda ate nga n'abali awo abamukubira ku nnamba nabo tebamanyi luzungu bagamba ennamba tekola ki teriiko naye nga babagamba ennamba eri incorrect naye nga bo tebasobola kitegeera munaye ng'omusajja ayimirira awo nga yesimbawo n'ensawo ye alinda tajjangako mu tawuni gwe mulundi ogusoose ng'abeera awo jjukira alese omugole ne nnyina muki mu kyalo azze ku kibuga kutandika bulamu omugole baali bakamuzaala muto omugole nga muto ne maama we babalesawezezaamu awo we yalima ewanyazaala we yalimamuko emyezi nga 2-3 n'afuna ddiiru nti ajje mu tawuni akole ki anoonye obulamu teyasiibula step mamwe kuba step mamwe yali yamugoba waka nga takola ki tamwetaaga ate nga muwaso ne bye bamulamira kitaawe step mamwe teyabimuwa okitegedde kati nga bwolaba nti taata we yazaala omulenzi omu ne taata we baali bamuzaala omulenzi ogwo taata w'omusajja oyo naye baali bamuzaala omulenzi ogwo omu nga talinayo era naye baganda be balala balenzi okitegedde kati munaye Guy ng'abeera awo ku mmotoka ze Nateete ng'ayimirira ng'alinda mbunga tanaba yadde n'okunywa ne caayi ng'essaawa zituuka 6 kati Ajati ng'amubuuza yali awo ng'amugamba anku muvubuka kiki ng'amugamba nti bangize bandagiridde we bati ne we bati balira wano emmere balindeko naye bukyanga nazze sinaba kulabawo yenna omusajja afaanana nga gwe nkola ki gwe nnoonya Ajati ng'amugamba nti leeta essimu ng'aggyayo akasimu ke bano abasiba essimu mu kaveera ereme kugenda mu mazzi thank you ng'agisumulula akuba essimu ng'amugamba ennamba nga teggwayo tewera imagine omukyalo oyo yeyalinga ng'omuntu omugezimu realizing nti ennamba tewera all of the sudden bali bonna wedda bakuba tebamanyi ono realizing nti ennamba tewera ng'amubuuza bakugambye batya nti egundi ne gundi nti mu paaka wano eri erinnya nga tetuliwulirangako tetulimanyi jjukira abantu webava mu byalo nga badde yesebunya watuuka eyo omupaka ayinza okweyita hoti snake oli neyeyita wizi kati mubuuza sekajja oli ye wizi simanyanga wizicu simanyanga kuraize bbi simanya biki okyegedde oli mukunoonya seka banne lutalo webale nnyo bagambe tetumumanyi gagamba
tetubamanyi tetubawulira abavubuka nga ajati ng'ayita bakondakita abo bamanyi bagabira emmere bajja ani yani yalinya Masaka tetumumanyi okitegedde kale ng'abeera stranded nga bimusobera ajati ng'akwata ekikopo ky'amata ng'akimuwa nti sooka ofune kyolya ng'amuwerako n'akagaati buno bubanzi obwa rawundi bukyaliyo gyebuli ng'amuwerako n'akagaati akaka rawundi we kati ng'amugamba tuulaawo tomanya ayinza okujja kuba already abadde akimanyi nti mulina ki appointment munaye ng'obudde bwekulungula obudde nga butuuka olweggulo nga ajati atunda emmere nga kumpi agimazaamu omusajja nga tebanabakola ki ono atudde alinze kumuddukira atudde alinze munaye omwana ow'obulenzi ajati ng'amutunuulira bw'ati ng'agamba abawala abo abaali baweereza emmere nti omusajja mumuwe ku mmere esigaddemu afune ekyokulya nga bamuwanika neno akatunda akabeera mu kaveera ak'ebitaano ak'omu kaveera nga bamuwa n'emmere eyali esigaddewo omuvubuka ng'alya kati batuuka okunnyuka ajati ayagala kugenda akooye emirimu giwedde abawala boozezza enseniya bazimaze ebintu babipaakinze nga omanyi mu paaka babitute mu sitoowa ajati ng'agamba omuvubuka ng'amugamba tugende ewange ate oba tebazze nange nina abatabani bange benkananga ggwe tugende ofune weebaka enkya we tunadda enkya maybe we tunaakomawo enkeera banaba bazze nkulaba ng'amutwala kati omwami agamba gye yamutwala omukyala yali mufumbo ng'alina omwami we naye ng'omwami we tabeerawo ng'alina abaana ng'alina n'abavubuka era abenkananga oyo omulenzi okitegedde abavubuse ng'abalina kati abavubuse baali basula ku boys quarter nga baba bukalu balina ka boys quarter kwe basula nga ajati agamba abavubuka omu ku batabani be ng'amugamba nti omwami ono mutwale yeebaka eyo nammwe ajati ng'asula eno mu nnyumba n'abaana b'abato kati ajati bwe yakeera eby'omu paaka yakeera nnyo yonna emboozi omugole aginyumiza nze bwennyumiza emboozi badiya sibukamu yadde ne sitepu oyinza ogamba naliyo njijano nenjikunyumiza bulungi naate kiba kirungi ennyo kati nga ajati ng'akeera nnyo saa 11 ajje mu kibuga akole kati mutabani we yali yeebase bamama tebatera nnyo kusumbuwa bavubuka agamba kaŋŋende ngo yadde ngono omukazi yali ajati naye yali mutoototo kale nga sibe bana abakazi abakulu ennyo abakatuse nga muto naye nga yazaala mangu abakyala bedde abazaala ku myaka 15 14 awo we yali yazaalira kati nga mutabani we ng'akuze kati ng'omukyala akeera ng'agenda teyazuukusa muvubuka kati omuvubuka ono bwe yazuukuka agamba nti yabinyumizaako mutabani wajati namunyumiza byonna ebyomukyalo namugamba mazima ki nti sinawe nkola ki kati mutabani bwe yalinda nnyina n'akomawo ng'abinyumiza ajati ng'amugamba omuvubuka yaŋŋambye bwati ne bwati ali waneno ku kibuga biki ng'omulenzi atandika kubeera waka ng'ayera bali balina olusuku nga luliko neffene ebikola nga we bigwa ng'abyera ng'omwana omuwulize ejjukira ate yo yali amanyi okulima kati mwali mulimu ne mu lusuku amapeera nze ndudde okulaba amapeera gali eyo mu byalo mwali mulimu n'amapeera ng'alima ng'agakuŋŋaanya kale ng'ayambayambako awaka ng'abeera awo kati lumu hajati nga bamugamba twagala kondakita yasooka kulowooza asika ekijji yasooka kulowooza ku muvubuka ono ng'amugamba nti nabuuzizzaako eyo ne baŋŋamba nti baagala kondakita n'asobola okukola nti ye maama nja kukola yali yamuyita oba yalinga amuyitaani baaba yamuyita baaba yamutuuma lya baaba ng'alabanga ye mukulu we omuvubuka ng'agenda ng'atandika kusika kijji yakisikayo omwezi gwali ogwo ng'afuna rumu wakola ki wabeera ng'atandika okupangisa ng'atandika okuddayoko mu kyalo nga naye tagenda wa stepmam we ng'agenda wa mukazi we n'omwana ewanyazaala ku buko ng'atandika obatwalirangayo ebintu nga wadde obulamu nga bugenda buterera ng'ajjayo mukazi we ng'amuleeta e Kampala bajje balivingako ku bulamu obw'enjawulo nga muintroducingira ajati ng'amugamba ono baaba wange yanguluminze kuno ku kibuga biki nga babeerawo we batyo unfortunately
after some time ngenda kuyita mu bufunze omwana asoma atuuka mu form 2 omugole nkulaba nga maama waafa okitegeera nga tebanazaalayo omwana mulala bazaalayo omwana omulala omu nga bali babiri nga maama waabwe afa nga bamuziika ng'omusajja akwata abaana ng'abatwala ewabaaba Ajati ngolaba kati omusajja oyo omugole agamba nti nze nakula ndowooza omukyalo oyo yessenga wange muganda wa taata wange kubanga taata yamuyitanga baaba era nze nali ndowooza nti yadde nga taata bamuzaala eri nabali babiri naye ono alabika ndowooza yessenga wange kati taata omwala ng'asoma ng'atuuka mu senior 4 yakova mu senior 4 ng'agenda ku kkosi ey'enviiri yeeyiye ng'atandika okusoma enviiri naye ng'akimanyi nti oli yaani yessengaawe era ye gwe bamulaga nga yessengaawe olw'embeera n'empisa ennungi yamuyisanga omusajja ng'ava mu kondakita ng'afuna omulimu mu beekeri ekola emigaati nkulaba ng'afuuka driver wa bekari ng'atandika okuleeta emigaati ewajati buli kiseera buli kanaku kubanga emigaati bw'oba mukozi wa bekari bakuwa gya bwereere kiba kintabuli omusala nga gulinnya levo ng'erinnya sente yafunyeemu gayi ng'akyuka nga si ono gayi owa bulijjo gwe baali bamanyi eri yava Masaka n'asibira ku kitaala ky'ennateete ng'agulayo poloti ze mu kyalo ng'obulamu bukyuka n'abaana baaba gayi teyawasa mukazi mulala yasigala talina mukazi yabeerawo nga n'abyanzabyanzamu awo naye nga takola ng'omuntu tabeera na mukazi kati nga omwana nga bamutwala ene waabaaba senga abeere yakulireyo yamwesiga n'amukuliza abaana n'abeera n'abaana be baana baaba babiri munaye omuwala ng'amaliriza okusoma senior 4 nga bamutwala ng'asoma ebyenviiri kyaddaki ng'omuwala asooka afuna omulenzi eyasooka boyfriend we yasookera ddala atali ono eyamwanjudde kati ng'akola ki ng'ajja ng'abuulirako basengaawe nfunyeyo omuntu sengaawe ng'amugamba tokkiriza muntu kukwagalira mabbali omuntu muleete tukole ki tumutegeere kati relationship teyawakinga out eyo yasooka olinga muyaye thank you meanwhile bano baganda bono omwami nabo bwe balaba nga bakuze batandika okujja nga banoonya muganda waabwe bo baali bamwagala abawala ababiri basenga bo baali bamwagala naye era kale nontufule naye nga bamwagala kasigalamu kali kati ate n'okujja okumunoonya mama waabwe nabo yamala kufa stepmother naye afudde stepmom bwe yafa ne batandika okujja nga banoonya ono omulenzi muganda waffe muganda waffe webale nnyo basenga abalaza omwana naye omusajja yali yagamba ono omuwala n'amugamba nti nze obulamu bwange bwonna essanyu lyange lyonna ne wendibeera nfudde ono yessengaawo era yali kugaba ajati gwe yasanga ku kibuga n'amugamba nti ne bwe bali kwanjula nga siri mu nsi ono yessengaawo yalina okukola ki okugaba kati basenga bali bajja mu kibuga ne babeera mu bulamu bw'omuvubuka naye omuvubuka yali tabatwala nga ssenga w'abaana be mu kujja mu kibuga basula wa muvubuka oba nabo bapangisiza abatandika obulamu simanyi abyo by'omuwala teyabinyumiza simanyi bwe bapenetratinga naye bo bwe bajja eno mu kibuga nabo baagira ne babe kale sijja gamba nti no mu kibuga nnyo naye nga bw'onogamba nti nvudde mu Masaka neeyongerako wa Rakai Lukaya Bukulula Bukulula neyongerako mu Bukulula okitegedde nova eri mukyalo ennyo kolaba naye nga bwe tujja ne Kampala tusigala tusinkana muganda waffe tukimanyi muganda waffe yazaala alina omwana akuze asomye biki naffe twafumbireeyo mu basajja baffe bwe bityo naye tusigala tukola ki tulinayo muganda waffe Kampala kulaba munnange nga Katonda alukeeza omwana ow'omuwala omugole ng'afuna omusajja omugagga omuziyamukubye embaga ng'afuna omuvubuka eyeesobola sente ng'agirina ne weeyali nga kali teteevuunya naye yali agirina ate ng'ali ready omutwala mu kitiibwa nkulaba kati munnange nga batuuka
balonda ssenga baleeta ssenga bano bajja abaana ab'obuwala nga balowooza ku bo kwe kuli ssenga ate ono omukulu yalina nnyo olugezigezi ku mwana wa muganda we ye ng'ayagala abeere ssenga mbamanyi ng'ayagala abeere ssenga kati nga omuwala omugole alina entitibya gyatitibya muno ajati era nga bamuyita ssenga omu bw'ati w'ensonga ssenga omu bw'ati kasitiki nga mu mitwe gy'abassenga banene ababiri nga buli bwe balaba omuwala bagamba ssenga omu bw'ati okitegedde mbu ssenga omu bw'ati nga bagamba onaati ati okitegedde bumawe ssenga omu bw'ati kale nga bakyogeza okukudaala n'obusungu n'obujja n'effutwa n'obukyayi bwonna weebale nnyo nga mu butuufu tekiri fayini nabo munaye nga bateekateeka okwanjula nga bayita mu miitingi omusajja nga ayanjulira baganda be nga bagamba nti omwana nga agenda kuwasa naye nze bagenda muwasa naye nze ono ye ssenga waani y'omwana wange yagenda omugaba newenfa leero tewabeerawo omuntu omulala agaba omwana wange alina kubona omukyala bali eri nga kibatuula mu mitima naye kyabaluma naddala omukulu baguma lwa butaagaane naye nga kibalumye kati bambi omukyala ono yali avuddeyo ne mu tawuni nga takyakola yaritayarinze akolera ku kyalawo wabeera amaanyi gamuwedde tegamuggwa naye yavaayo ebintu byajja bikyuka mu paaka n'avaayo nga takyabeerayo enkulaakulana nga bwezze nga buli kimu kikyuse sitekansi ebagobye simanyi abakesisi simanyaani bamanyi basumbuwa bamanyi ne babagobayo kati omukyala n'atandika okubeera ng'akolera eno ku kyalo nga gyatundira ebintu asika amandazi ge bw'atyo n'abezaawo obulamu munnaye ng'omukyala bamukubako bitiibwa ng'agwa mu bintu era nga yagenda okubeera ssenga kati webale nnyo kati omukolo gw'okwanjula gwatambula bulungi tewaliwo obuzibu bw'amaanyi nga banjula omwana ng'omuwala yanjula bbaawe eri abazadde gwatambula bulungi nnyo tegwalina yadde n'obuzibu era gwali mu maka g'oyo omuvubuka ssebo yakola n'azimba n'amaka taata w'omuwala era omusajja yajjawo awo waka w'oyo omusajja okukima omuwala we yamukima yakola n'azimba n'amaka ng'ebyeri mu kyalo takyayagala nakumanya yajja nga tamanyi namba nti ziri mwenda webale nnyo yajja nga tamanyi n'ennamba z'essimu nti ziri mwenda nkulaba munnange omukolo gw'okwanjula tegwatambula bulungi enkuba yatonnya okuva ku macapa k'obudde okuziba omukolo gw'okwanjula tegwatambula bulungi enkuba yatonnya nga bw'ogirabye okuva ku macapa k'obudde okola ki eriye gazebo okuziba tonda wange eriye gazebo eyo gazebo kyeki ye omugole wagenda otuula mbwe enkuba yatonnya n'engoye ne bazikwatira mu bbanga astagfirullah era uyo mukyala ndaba ziza enkuba yatonnya n'engoye ne bazikwatira mu bbanga basooka ne beegumya ne bajja nga bwe bayezimya ejja kukya enkuba neefuka enkuba negaana okukya enkuba neetabuka enkuba neetabukira ddala enkuba neeba nnyingi neeva mu kutonnya kati neetonnyolokoka webale nnyo munnange enkuba ebeeranga ekeera bayeza amazzi bayezeeyezaawo omuwala ali disappointed naye yagamba n'agamba nti ye alina okukola kyokubeera omusanyufu ku mukolo gwe era omukolo bagukolera mu nnyumba nga mu kidaala biganye ebidaala ebirungi bwe bityo omuwala bamugabira mu nnyumba nkulaba munnaye omuwala bamala omugaba wayita wiiki 2 tugenda mu gundi mu mbaga okuteekako empeta nkulaba nga bw'okyogedde okuteekako empeta kuba tebaali basiraamu byali byakuteekako mpeta kati baali mu kyalo baleetera omugole amatooke baweereza omugole amatooke mu kyalo kya nnyina okitegedde wenjogera bali basista ewa maama we eri mu kyalo ewa jjajjaawo azaala nnyina oli eyafa bali benaga nti ku neighborhood omusajja gye yagenda basindika amatooke ku buko basindika amatooke Kampala basindikira omuzzukulu amatooke agenda okuwasa bagire emmere bali bagire omukolo gunyumwe gajjira ku mmotoka basindika amatooke gatuuke e Kampala bagaleetera ku mmotoka
kati ku mmotoka okwo wajjirako ekyennyanja senga ye yali akireese ekyennyanja nga bw'onoogamba nti emmotoka ejja Kampala naye naffe bayiteko wano eno naffe ebukulula tuteekeko ebyaffe nga senga yali alina okubeera senga ow'ensonga ng'ateekako ogundi ateekako ekyennyanja basindika ebintu e Kampala bagamba nti ebintu binene bigenda Kampala nga basenga bagamba naffe byaffe ebigenda ku mukolo naffe byaffe babituterekokko abeebukulula emmotoka yiteeko waneno batuterekokko n'ebyaffe senga ng'ateekako ekyennyanja ebintu byagamba yateekako kyennyanja yateekako ekyennyanja n'ateekako n'ettooke nkulaba kati omugole akubira owa booda nti genda ku gundi ku mmotoka kuliko amatooke ga senga ojje nago senga omu bw'atyo no ajati ogatwale ewa senga ewaka oshegedde kati bwe baatuuka ow'emmotoka ng'agamba nti bampadde ettooke ne bampeerako n'ekyennyanja kikino nakyo kola ki nabino bitwale kati bamala okuva mu kyaki bagenda ku reception kati batuuka ku ssaawa y'okuwaayo ebirabo senga ng'ajja ku mmotoka akime ekirabo senga ng'atandika okugamba ekyennyanja kyange bannange ekyennyanja kyange ekirabo kyange ani yakitutte ng'akuba emiranga bw'akwata ku mutwe senga yandibadde ow'ensonga mukulu wa taata yasindika ekyennyanja akiteeka ku mmotoka ate bwe batuuka ku mukolo gw'embaga omugole agamba senga ajati amugamba nti kuliko ebintu by'oku mmotoka jjajja ye yakoze eki yabikuweereza basindika owa booda gyakimire ajati ebintu babitwala ewaka kati ku lunaku lw'embaga ono ow'emmotoka yagamba ettooke bampeereddeko n'ekyennyanja kirabika byonna bigenda wamu ye yalowooza nti bino bye baleese separate byebyani byebya senga okitegedde kati batuuka okuwaayo ebirabo nga senga ayimuka mu Gomesi ayagala atwaleyo ekirabo ng'agenda ku mmotoka ey'amatooke asanga ekyennyanja kye yaleese okuwa omugole tekikola ki tekiriiko n'ettooke tekiriiko babitutte wasenga omuwaati ng'agamba bannange ekyennyanja kyange ani yakitutte ekirabo kyange bamubuuza kirabo kikya kyennyanja mu birabo byonna era yalaba ekyennyanja kyange ekinene mbadde nkireetedde muwala wange senga abantu bonna ne basiriikirira ne bagamba ekyennyanja nga lwaki mu birabo byonna era aleeta kyennyanja nkugambye omwana omuwala osanga singa yakwata ku ekyo ekyennyanja oba oli awo ndowooza yalifudde n'okufa kubanga ebyaddirira mu luvannyuma lw'ekyo ekyennyanja tobumanyi bunene ngulaba okitegedde abantu bonna nga bagamba ekyennyanja bakiwaayo ng'ekirabo nti bannanga ekyennyanja kyange embunga akolera ddala ensage ng'akaaba nga yeesiisiita kati ngaddayo ku mmotoka nga bayita owa booda ow'emmotoka ng'agamba bampadde ebintu mbitwalire senga ow'ensonga babitutte owa booda abitutte nti atutte biki nti atutte ettooke n'ekyennyanja bannange omukazi onzise ekyennyanja kyange nakireetedde muwala wange bannange kati nkoze ntya omukazi nga yeecwacwana bamubuuza ekyennyanja munnange nga babeera ku mukolo nga senga atumbiira nga ggwayo ng'omukolo gumala okuggwa nga bagenda waka abagole nga bagendaka wayita ndowooza emyezi gyali ebiri omuwala gye yamala mu bufumbo emyezi egi senga ow'ensonga yeegayirira omuwala n'amugamba omusajja akukoze eki nti nze omusajja nze antami nze omusajja we muli asaagala mulabako omukazi ne batuuza omwana nga actually unfortunately taata w'omuwala oyo yamala n'afa ne batuuza omuwala ne bamugaba munnange tukwegayiridde gumira mbufumbo guma emyezi egyo ndowooza n'emyezi ebiri tegyawera omuwala n'agamba nti nze omusajja saagala kumulaba oyo tageza nansala mu maaso tansemberera n'avaayo n'agenda n'asulako ewa senga we senga n'amugoba n'amugamba ddayo ogenda kunswaza n'avaayo n'agenda n'asula mu saaluuni
mwe yali akolera jjukira yali yasoma nviiri ng'alina saaluuni n'agaana okudda mu maka gaabwe ate ng'omusajja yali yazimba nga ne ssente ebaddewo n'agaana okudda mu maka gaabwe obufumbo ne busaanawo wee butyo ne buyita wee butyo ne busasika weswi byebyo nno munnange tubuulire oyize eki mu mboozi eno ebaddemu ebyokuyiga nga mutwalo basenga nno nga sibangu mukwala naddala nga tomulonze kwambala gomesa abasinga sibangu yadde n'akamu oyagala kukaaba anti emboozi eyo enkwatako ekyo ekintu kyennyini kijjukira naye malevu oyagala kaaba bw'oba ojjukidde mu mboozi ze nali nkunyumirizaako nali nkunyumirizaako emboozi teyali bwetyo naye ebyatuukawo byali bituuka kati oli omusajja nze katugeze nti nze nali ng'oli omusajja oli yali yawasa ono omuwala nti gwoba innocent oba tobimanyiiko ebintu ebiseera ebisinga biba biva mu famire ya muwala ne bijja ne bikutomera kati emboozi gye nakunyumiza eyo yantomera nange nga bwe yatomera omusajja oyo that is why bw'ombuuzizza olina wootuuse n'ogamba yamalayo emyezi egi ate nagyo tegyawera omuwala ng'agamba nti nze senga omusajja ansobedde mpulira sikyamwetaaga naye ebintu ebyo bibeerawo ate byaddala omuwala ng'agamba nti nze omusajja sikyamwetaaga ne we mukola mutya nga bakwata omuwala nga bamubuulirira nga baleeta bakansala nga bakola batya banaye omuwala nga tayagala kumanya omuwala n'avaayo n'ajjako ewa sengaawe n'amugoba n'amugamba genda ddayo totuswaza taata we ne bakola miitingi eza buli kika ewiikisi 8 gy'emyezi egi ng'embaga makunale ng'oggyeko okwanjula kunene okw'abasumbu naye ng'embaga makunale emaze okuyimirirawo babagasse mu kyaki omwana ow'obuwala ne yeeyambula empeta n'agamba nti nze saagala obufumbo buntamye naye ng'omuvubuka tamanyi nakyakoze talina buzibu bwakoze era senga ow'ensonga yabagamba n'abagamba bannaye kambabuulire sirabangako omuntu munansonyiwa okwogera ennyo sirabangako omuntu atona kyennyanja ku mukolo gwa muntu naye ate nze ndabye emikolo mingi abantu nga batadde ebintu ebiri wiyadi mu mabokisi babiteekamu ate era ebyo ebintu abagole simwe mu bisumulula bali abantu abalala balina obisumulula kati teebereza ekyennyanja kyawaba ne kigenda ewa senga ow'ensonga singa mwana ow'obuwala yakikwatako kati lindako kati omwana ow'obuwala emboozi eno yaginyonya right kati yagamba ki sawa zino byonna yabitegedde ayagala kuddayo oba tayagala kuddayo ayagala kumuyamba yagamba omusajja tamwagala namu newomuteekaawo n'omusayirako nnyaanya n'obutungulu tamulya kyokka lulinga yali amufiirako webale nnyo yadde akaana bwe kati teyakamuwa naye omwana ow'obuwala ekirungi kyalina nti akyalina omulimu however tetumanyi oba nagwo guli muggwako but unfortunately ng'embaga yakamala okuggwa not so many months taata w'omuwala naye naakola ki naafa kati nze nno ekinnoma mu byonna ebyo bo bali abantu abakola ebyo ebintu obalaba bo tebamanya bigenda kugejja bitya era bigenda oyo gwe bakikola kigenda muyisa kitya bw'okimanyi nti omuntu akola ekintu nga tayagala mmanyi ogenda kiwulira oti omuntu akola ekintu ng'akimanyi kibi naate naakikola kati omusajja obeera oli innocent ate baba bakikoze musajja gwe omukazi oba oli innocent kati ate ne bakikola omukazi omusajja oli innocent on top of that esente zo zonna zigenze obufumbo tebuliiwo odda kati oyo omusajja nze nsiiga akafaananyi atuula mu nnyumba naye abuuza omuwala namukolaki nogitunya n'agitunuulira tugeze baatulangako mu ntebe ng'eri naye abuuza omuwala kiki kye namukola nga tekiriiwo naye senga onaatona ekyennyanja sengawo olowooza sengawo oyo wakibayita weribanga ddogwe wakibayita okufuluka olowooza eddogo eryo teryeyolekako olwolunaku anti kati katonda akuwa message gwe n'ogiignoring aba kyategeeza nti pray about something kuba kakati okuleeta ekyennyanja
ate ne kibula n'otakikumira na mutima nti bane kanseri yakuba n'emiranga ng'awulira kimusaze omwana ow'obuwala okubeera nti takutte ku kyennyanja kye ekirabo kye yaleese okuva mu kyalo mbu ekyennyanja kyange kibadde kinene bwe kiti mbu ng'alaga abantu bannaye byennaku bisekera bannange langirira omukolo kakasa langirira nti bagenda kumpasa ojja kakasa abantu naye ebintu bino bibeerayo ate byaddala ate abantu bakimanyi nti omusajja asobola okugaggawaza famire kyova olaba buli alemesa omwana wa munne amulemesa maka kubanga bino tebikoma mu firimu nti omusajja asobola okujja ng'alina ssente n'aziwa ne ku mukazi tebikoma mu firimu ne mu bulamu bwa bulijjo n'abantu bedda bakimanyi era bakimanyi kyova olaba nti buli muntu ayagala okulemesa omwana wa munne amulemesaako waatuula kati senga gwe alemesa omwana wa munne okubeera mbufumbo ofuniramu wa ate ebyo byo bibakwatako anti kati nze bakimanyi n'okukimanya nti lujja kukyanga bafudde njagala okumanya kubanga ogenda kyanga toliiwo bo bayisaawo kyabwe bw'omala obba nga toliiwo abaana bo bagenda kubaawo omuntu w'omutima omubi asigala wa mutima mubi kankubuulire kyekiri kye nagambye nti omuntu w'omutima omubi akukola ekintu ng'akimanyi kibi era kigenda kukunyiga ate nno n'afaayo okwagala okumanya atuuse ku kino ekintu ekyo kituuseewa kati omanyize buli woyogera emboozi ondeetera emboozi endala kati waliwo omuwala eyanyumiza naŋŋamba nti nze Hadija nakumya omuliro ku nnyumba y'omusajja ne mugamba wakumya omuliro naŋŋamba naye njagala kwetondera Katonda ansonyiwe bw'abadde busungu okuma omuliro azini nga bw'okyebuuzizza bwentyo nange bwe namubuuza nga mugamba wakumya otya omuliro ku nnyumba y'omusajja naŋŋamba omusajja oyo gw'olaba Hadija ndudde nga nkola naye tuyise mu bingi nga bw'olaba ebya Bashi wa Miki kati bwe biri tuyise mu bingi omusajja ekisooka namukulu namugumiikiriza n'obukulu bwe ate n'okunywa omwenge anywa omwenge nga mugamba ate kati wawujokyeza otya enju y'omusajja naŋŋamba omusajja oyo twamaliriza okukola ebintu ennyumba ne tugiteekawo mu place ne tugizimba ne tuteekako ne geeti kati yangeze ngenzeeko mu kyalo nagenza okukomawo ng'alina omukazi omulala wala yali musoga ng'omukazi omulala ali mu nnyumba ng'omukazi ali mu nnyumba kati bwe yagambako ku musajja omusajja n'akuba omuwala bw'omuwala kye yakola ng'agenda wa musawo bwe yatuuka ew'omusawo nga bamugamba oyo omusawo akola bibi byereere talinayo kirungi kyakola nkulaba okitegedde akola bibi bye mutuula ku ngo oyagala musuula kabenje oyagala ku mutwe oyagala kuma muliro ajja kuba akyali awo ennyumba ekwate omuliro munaye ng'omuwala mbu ng'agenda wa musawo byonna ng'abinyumya nga ŋŋamba Hadija saagala oteeke ku media naye nze just kyenjagala mbadde kinnuma ku mutima nga noonya bwembeera nkigamba nga mugamba njagala kutegeera ennyumba y'omusajja wagikumyeko otya omuliro munaye mbu ng'agenda eyo nga bamugamba oyo omusajja akola bibi byereere kyoyagala kyagenda okukolera aziweera azikibisembayo ye ng'akola bibi naŋŋamba Hadija nagendayo omusajja naŋŋamba enkya ku ssaawa 7 ennyumba y'omusajja egenda kukwata ki omuliro nakubira omusajja amasimu nga buli kiseera mukubira mugamba nga tekwata mbu ssaawa 7 zaawe nenkeera ne ziyitako naganga ndi wano okumpi naye ennyumba nga tekwata yabeera nawo namonitalinga yaliwo bamukuba ne bamugoba era n'akomawo awawaka nga yagala alabe ennyumba ng'ekwata ki omuliro alyoka agende kyova olaba bw'obeera ohati ng'omukazi banange lekamu aganadde ewaka abakazi balina omutima agenda kusirika akole ekisingako amala agende nekyembuuza lwaki aba tagenda bugenzi neyesonyiwa ate ng'akyalina obusungu aba ayagala mwenna mufiirwe leka maleyo emboozi ojja ginsaza kati mbunga omukazi ng'akubira musawo ng'amugamba jjajja ng'ennyumba tekwata muliro wendi awaka naye nga tekwata singa siziraba ate nga yawaddeyo akasente sente zange wedde za bwereere oli mufere kati omwami yali afuuwa sigala nkulaba okitegedde atudde alaba firimu mbu naafuuwa sigala mbu
mbu yagira bwati akabiriti just akaganga kakabiriti nga omanya akabiriti nekasammuka bulijja kikola nebagira nakona ne bwati n'ekigeri kulaba munnange ogenda okwesanga nga amakulu mugolwanirira nga just makakaka busenge bubiri nga temuliimu nnyo kyamaanyi ate era oyo omwami yanywa sigala atasobola okusula mu bbangalo neggoloofa oyinza onywera sigala abasajja abagagga bangi nnyo abanywa sigala anti taba wa bibiri tabeera wa bibiri tekabaako kabiriiti kati nga agira kabiriiti oyo omulaba ennyumba erina okubaga ya bisenge bibiri oba bisatu no asobola omuyeno wasigala asobola okuba nga alina ssente naye abantu abanywi basigala balina connection ey'amaanyi asobola okuba omugagga nasharinga kasigala n'owageta ebyo bisoboka byonna naye era levo z'okukuuma kasigala naddala ewaka zikyukamu tebaali bubi kiri awo nnyo kale naye era nga baali balinako batuuse kubanga omusajja mbu yali alina n'emmotoka ddabo kabini nkolaba omusajja alina emmotoka ddabo kabini kiba kitegeeza tewaali wabi alina mukko mbu yakuma bw'ati akabiriiti akaganga kakabiriiti ne kamansuka mbu omukka ne gutandika okunyuka mbu nga gayita alaba bwagenda olaba omuliro gukutte aleeta ebigoye bw'ati akumekume ng'omuliro gweyongera kubwatuuka nga tagusobola ngadduka wabweru ng'akuba nduulu nga n'omuwala bw'ali nga bakuba nduulu babiri n'omuwala eyakumye omuliro fire brigade egenda okujja nga ennyumba eweddewo ebintu byonna ebisinga ebiri mu nju nga biweddewo ne bannange oli yagamba nti Katonda atta emyaka n'abaza entengo kakati bakubira fire brigade naye nga neyakumye omuliro naye ali nga naye waali naŋŋamba naye Hadija njagala Katonda nnyambe ansonyiwe kumbe jjajja wano bamukubiranga amasimu ennyumba nga tekwata jjajja yali anoonya koozi jjajja ndowooza yali eri ng'aseesa ng'apima jjajja yali eri ng'aseesa olwabulaga akubya akabite bapa n'abala awo ejjembe nerigira nerijja nerikoleeza omuliro gwe abantu basobola okukola ebintu mu nsi n'otya nze mpuliriza emboozi z'abantu okuva ku makya paka obudde okuziba nekuyanga ne mu nju ntyamu kyopola nti nzireeta waneeno nzoogereko zireme kunsigala ku mutima bikuveeko kwegamba nenzija nenzoogerako naŋŋamba naye Hadija ekyo nakikola nga nina obusungu naye kati nafumbirwa yavaayo omusajja nafumbirwa nga kyali yagenda okukyogera nga kiyiseeko ebbanga naŋŋamba Hadija nafumbirwa nafuna omusajja njagala woba tonaba kufuna musajja akwagala oba olowooza oyo gw'olina yewenkomeredde buli kimu weebale nnyo mulangira w'abasajja naye omusajja njagadde nnyo nampa ne ssente ngende nsuubula China naye njagala kwetondera Katonda okitegedde kati ebyo byonna agenda okubiŋŋamba nga ayagala kukola charity naŋŋamba nsaba onfunireyo abantu bensobola okuwa ebyokulya mbawe omuceere mbawe sabbuuni abanaku teyogerako ku ssente nti mbawe ne ku ssente like yali ayagala kukola charity ey'ebintu bawe ku ssente bawe ebintu ekyasente nakyo ekiteekamu Hadija jjukira bulungi ojja kunsobya omukisa ekyasente teyateekamu ssente ate gwe toli munaku yali agamba mufunire abanaku abasembayo Katonda amusonyiwe yeyakola kugaba sabbuuni nakyaebyo birina nga womanyi charity ebyo birina naŋŋamba nfunire abantu 50 wabafuna nabamufunira n'abawa ebintu abantu abanaku mwe bali mu Uganda neyeetondera Omukama Katonda kati omusajja oli yali mu mbeera ki ebintu gwe bayokera ebintu era ennyumba bwejja okola ki you restart noddamu n'otandika buto you restart ekisinga by the way tumenya butamanya nti otandika buto simu ne mugamba we ku namba y'omuwala abalagirire bwe bakola basobola Hadija nakubulidde ogamba nti waliwo yakuma omuliro ku nnyumba ya badde nsaba otuweko ku namba basobola kugaye basobola tubawa neeno just emboozi neyingiramu omusawo kati ne banzisa amasimu ebyaddala nawuddewo waliwo yaloga omusajja oyo omusajja gwoba ondagirira oyo gwenjagala waliwo abantu abamu nga balina obulumi ku mutima ng'agamba nti oyo
sobola mufumita kambe naye singa wali amufumitira akambe so muwa senti naye obulumi obwo oluusi nze kyeŋŋamba omanyi nze kagamba ekintu kimu obusungu bubaawo naye by the end of the day waliwo ate ekituukawo ng'obusungu bugenze kuba tebubeerawo olunaku lulamba osobola ofuna obusungu n'obubanako n'omwezi ng'obuyina naye njagala osooka olowooze kati waliwo omukazi atambula ennaku zino ku media z'enjawulo nti oba yatta bbaawe ne bamusiba simanya emyaka emeka bamusiba muwala yavuddeyo akaddiye naye abyejjusa kati otempalinga kati n'oyo omukyala gw'ovunyumya kati yatempalinga ennyumba bagikumya omuliro naye kirungi this time regretinga yangamba nangamba ajja kintu kye nakola mu buwala bwange kye nejjusa obulamu bwange bwonna naali mulese yes muleke naali mulese kati nakoleyo gundi nakoleyo charity nagamba era njagala nkole charity negayire Katonda ansonyiwe naye Allah yasinga okumanya tewali Mungu yasinga okumanya naye nga tetunnatuuka waawo before nga naye tonnatuuka waawo kukola ekyo kigenda kukusonyesa osooka n'ofunamu okulowooza kw'omulundi ogwokubiri before nga tonnasalawo kubanga ogenda salawo ogamba adijja ono naye lwaki simufumita akambe walayo jjo omwana ajja akakuyiseemu kayiseemu kati kamalo yitawo ate we kamalo yitawo wallahi oba kibanga kizimu bw'omala okukola omuntu ekintu nga kikwamuka ngodde engulu ng'otandika ogamba naye ate otegeera ng'otandika obukuta nina omuntu gwe nakolako story sometime back I don't know when was that but sometime back omuwala eyanyumiza n'angamba nti omwana we yagwa eddalu mbu ne bamutwala e Busia mbu ne bamusibako ku poliisi naye mbu yanyumizanga be yali nabo ng'abagamba nti omuntu aŋŋamba ngwe mu mmotoka oba yali taata w'abaana be oba yali mwana we mbu awulira omuntu amugamba mbu gwa mu mmotoka era mbu awo wennyini ku police station abasawo abapoliisi we bamugjaako amaaso bagenda okuddamu okuzza amaaso ku kkubo nga bamuleeta nga emmotoka emulinnye trailer eyo e Busia ku booda nange Katonda yakuma olumu mutusonyiwe kale olumu tuyinza obbasobya ate nno n'okufa si kubonereza nga tutegedde n'olumu mutusonyiwe kubeera bwonzita by the end of the day nawe ogenda kufa era ekitwawulako oba oyagala oba toyagala it is timing olina okujja gyendi naye ndowooza olumu mutusonyiwe kuba olumu oyinza okusobya omuntu nga tomanyi nakumanya oba olumu n'omusobya bino ebyaffe ebyakingawo omanyi omuntu ekintu nakitwala pasono naye gwe atwala ekintu pasono jjukira naawe olina b'osobya kuba teri muntu ali perfect tuli bipapula naawe olina b'osobya naye singa b'osobya nabo bagenda eyo gy'olaga singa munsi mukyalimu abantu naye omuntu alimidde kati abalina omutima omubi batula bagamba abo nno beeyogeza ki balabye kaki mujja fa n'agatima gammwe agabi ne byemulabye balabye kaki anti mbagamba ebigambo bye ne byolabye mugenda kufa n'ogutima gw'ogubi munaye Katonda abeera just yakuteekako kisa mu mutima okitegeera balabye kati ndowooza kati buli alabye kyalabye ajja naye akikole kankubuulire omutima omubi oba gulinga ki teri yagutuma gwereeta gwokka olaba omuntu ng'ali smart n'owulira ng'onyiiga onyiiza ebyensuso nga nekikunyiza toki naye nga nekikunyiza tekiriwo omuntu ali mu motoka yagenda anyumirwa n'omutunuulira n'owulira obusuuko obujjawa miskiini n'onyiigira nno ddala ebisooka ate olaba omuntu asobola okukunyiigira nga takumanyi era ng'oli takumanyi naakunyiigira ate tetubalaba nga wano ku social media naye n'ogamba kakati sitonjagala naye nakukola ki nga tewali teweetaaga kubanga olina kyewakola omuntu okunyiigira weetaaga just kuba na kirevu kubanga oyambala bulungi enkofiira yo yaba designer noba mwerumukko katini okwata iPhone kimumala enough kimala ekyo olumu nze ntula naawo nga tonnabamaliza ne ŋŋamba wali abantu abampalana naye babampalana nabo bakimanyi nti waliwo otuuka mu kaseera ng'oli mu dairema nga bikusobedde
kati n'ogamba okyegera n'ogamba naye bba bampalana bakimanyiko nti nno ndibizibu bino okitegeera bakimanyiko nti gwe bawalana nina amabanja kati n'omuntu ate lyakufiirako olina ebizibu byo lwaki temuntuleka otubbi Anange wandika mu comment section ndaba nnyo abaana nga bagamba Adija emboozi zo zituzimba njizeemu kino njizeemu kiri ebyaddala kirungi nnyo nnyo oba okola emboozi ezimba abantu bazinyumirwa era mwebale nnyo abanyumirwa emboozi za HK Media bw'oba olina emboozi gwe gireete nze njinyumya nga buugiŋŋambye nze oginyumiza n'enjinyumya nga buugiŋŋambye nange njagala kunyumiza n'emboozi njagala kunyumiza next week njala gikunyumiza oginyumiza abantu ojja ginyumiza njja gikunyumiza nze onyumiza nze n'enjinyumya oginyumiza abantu nga nange ndi wano mwebale kutwagala mwebale subscribinga wangi olinayo ne sugar mami gwe nnoonya onoonya sugar mami gwe nali nnoonya gwe wali onoonya embeera gireetamu nga mmunoonya ojja kugitunyumiza nambula ate nemuleka ojja kubitunyumiza nedda inshallah abalungi abatulaba oli ajja kugoberera siwala alikoga siina mboozi ya sugar mami ojja kugitunyumiza webale kutwabo bale kusubscribinga abajo tusabo bagamba nti dduka ogula eddagala lya habu eddagala lya habu liriko kati balina ne painkiller simanya wano wannuma ebbwa linnuma onywa bunywi ng'owona bakuwa akacupa ng'onywa ng'okkakana nkulaba eddagala lya Jots Habo banoonyeko ku namba yabwe y'essimu gy'olaba wamanga malevu sibula abantu kale bananga gye batulaba tweyanza nnyo tweyanze ge bampita malevu ndi muzzukulu wa Zibondo nsibuka Gomba nina ennyindo nnene ate ndi mumpi saagala onsanga ogamba ne yoono malevu wali yansangana yoyo malevu yenze weewozaako maama yenze am the one otya abantu okusangako bafune show okitegeera oyalowooza okusajja ogwava okomedi ndi mumpi weewozaako nga bukyala yenze tweyanze gebannaye okutulaba mwebale nnyo okusubscribinga si kwa ssente akagambo okakoonamu ate netubeera nga tutambula ndi muzzukulu wa Zibondo Gomba gyenva tweyanziza dduka ku malevu UG osubscribinge yenze Hadija Kigozi bampita malevu assalamu alaikum alaikum salaam wa rahmatullah